Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti bakedde ku kkomera Luzira okulaba embeera abasibe abakwatibwa ku byobufuzi mwe bali era ne basaba bannaabwe okulwanyira eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Bano babadde bakulembeddwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu saako akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Besekezi Ssenyonyi n'eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti Winnie Kiiza n'abalala. Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasizza nti abasibe abalala omuli n'aba NUP n'ebibiina ebirala abakwatibwa ku byobufuzi bo babalabye okuggyako litaadi Kano Dr. Kiiza Besigye ali mu kujjanjabibwa. Kyagulanyi wabula alabudde abantu abalowooza nti bannabyabufuzi be balina okubakolera ku nsonga zaabwe. Agambye nti ekyatuuse ku Kano Besigye kisobola okutuuka ku muntu yenna. Tulabye Bobby Yang, tulabye Haji Obedi Mutale, Dr. Besigye tusobodde mulaba bategeeza nti mulwadde nnyo munafu nnyo tasobola kuva mu buliri. Ekisinze n'omulwaze ennyo kubanga ali mu kwekalakaasa yazira emmere okuva olwokusatu oluwedde kubanga bamusibye awatali musango ate mu bumenyi bw'amateeka. Obubaka bwatuweereza bwatusabye tubawe nti mulwane nga temulwanirira Dr. Besigye yekka wabula abasibe bonna abasibwe kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka abalemezeddwa mu makomera mu bumenyi bw'amateeka. Okugoberera bino twasazeewo tusinkane abakulembeze ab'enjawulo tusale entoto engeri gye tugenda okudiringana embeera kubanga era bwe tubuze tubategeeza nti tetagetinga Dr. Besigye yekka. Ye Winnie Kiiza nga yakulirako oludda oluvuganya gavumenti mweraliikirivu olw'embeera Kano Kiiza Besigye mwali bw'ati asabye abavunaanyizibwa ku makomera okuleka Besigye ajjanjabibwe abasabo be. Tetusobodde okulaba Dr. Besigye lwakubanga ali wiiki tasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyali badde mu kkomera, yali badde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo era ne ali ne wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti y'amagye eyamusindika wano mu kkomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye akyali wano mu kkomera. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi agambye nti bagenda kutuula ng'ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti basalewo kye bazzaako okulaba nga Kano Kiiza Besigye aggyibwa mu kkomera. Tuze tulyogerako of course ku floor ya parliament government gaba tusuubiza kye tukolako speaker ng'agamba kiri mu kwasaganyizibwa mulindeeko naki naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza kyomutasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu okuvaayo okujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. So tugenda kutuula ng'ababaka ab'opposition lunaku lw'enkya abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo eby'opposition tugenda kusinkana saa 8 ababaka opposition tugenda sinkana lunaku olw'enkya ffenna nga tutema entoto kiki tusobola okukola. Poliisi mu kampani emirwana ekutte omukuumi wa kampuni y'obwannannyini ku bigambibwa nti yabbye obukadde 79 ng'ensimbi ezo yazibbye ku mukama we. Akwatiddwa yendamu wa Joseph akola ne kampuni y'obwannannyini ya Detailed Security ng'esangibwa mu bitundu by'e Wampeewo. Kigambibwa nti ono ku lunaku lw'abaagalana omwagalwa we yamusabye ebimuli n'ensimbi kyokka nga tazirina kwe kuteeka mukama we ku mudumu gw'emmundu ensimbi ze yabadde nazo ng'azitwala mu bbanka n'azimubbako nga bino byonna bibaddewo ku ssemaduuka w'Amakadwe Kwadiweya esangibwe Wampeewo. Omukwate aliko ezimu ku nsimbi ze yasangiddwa nazo nga mukadde kano akumbibwa mu kadukulu ka poliisi e Kasangati. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani emirwano Luuko Weesigira asizidde ku kitebe kya poliisi e Naggulo mu kibuga Kampala ng'ayogerako ne bannamawulire n'ategeeza nti omuyiggo gugenda mu maaso okuzuula ensimbi zonna ezabbiddwa. Asikali ono bamuyita Ndamu wa Joseph akola ne Detailed Security Service yalina emmundu kika kya SKS nga yalimu amasasi 2 yadduka ne ssente zino naye poliisi oluvannyuma lw'okubitegeerako ekozesa obukugu obw'enjawulo yasobola omugoba yebaako bwemuteegera bwe yamukwatira. Ye poliisi ekakasa nti yamusanga ne miliyoni 7,556 essaawa zino kaweefube aliwo waakulaba nti nno tumanya balansi ono w'emiliyoni 8 aliwo naye nga y'omukwate kumuyina ali ku poliisi yaffe e Kasangati nga tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku bubbi. Abakulembeze babasuubuza okuva mu butaala obw'enjawulo mu kibuga Kampala balabudde bannaabwe abakolera emirimu mu butaala obwo obutagezaako okwenyigira mu nteekateeka z'ekibiina kya FUTA
ze kyategese nti abakolera mu butale bagenda kusisinkana bano balumiriza nti enteekateeka ezo tebazimanyiiko. Bino babyogeredde mu katale ka Smart City Bazaar mu Kisenyi mu Kampala ne bategeeza nti beewuunya nti John Kabanda akulembera FUTA beewuunya jjajja obuvumu okwagala okukuŋŋaanya abasuubuzi abakolera mu butale kyokka nga talina mudaala gwonna mu butale nga talina mudaala mu butale bw'omu kibuga Kampala. Kivumbi Peter myuka Ssaabawandiisi wa Uganda Markets and Allied Employees Union asabye abasuubuzi abakakkalabiza emirimu mu butale mu kibuga Kampala obuteetatala okugenda mu lukiiko Kabanda lwategese olusuubira okubeerawo enkya mu paaka empya tikubanga ebigendererwa byono tebimanyiddwa. John Kabanda ne banne nga bwe batembeeta beerimbise nti bayise olukiiko lw'abasuubuzi b'obutale enkya mbu bagende batulera bazze balulanga naye tuze nga naffe tubuulira abantu nti ebyo temubigenda mu byabwe tebamanyi bizibu bituluma bayise bantu kati bantu kika kimwe bayise babayise mu paaka empya awatali na katale ndowooza era olaba abafere bategedde paaka ekuŋŋaanyizibwamu abantu abangi basobole okuleetamu abatali ba butale bajje lwaki tebalutadde mu katale mbu bagende boogere ebizibu byabwe naye ebizibu tetubyogerera wa FUTA ate tubyogerera mu paaka empya ebizibu tubyogerera mu butale. Abasuubuzi bano bakukulumidde n'abakulembeze mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuli ne baminisita olw'okulemera okugonjoola ebizibu ebiruma abasuubuzi ate ne babikwasa abantu ssekinnoomo. Amanya n'eddoboozi Wycliffe Biheebwa nga nkolera mu katale ka Usafi Market ate nga nze chairman wa NRM Usafi Market. Kubanga tosobola kubeeta muntu trader wa akedi nawe otunda ennyaanya osobola okubanga okwegatta ebizibu byaffe twawukana kubanga owa FUTA ye alina trade license owa FUTA alina omusolo gwa KCC fo waffe President Yoweri Kaguta Museveni mu butale bwaffe yajjawo omusolo tetusasula mpooza tetusasula mudaala tetusasula dduuka lyaffe tukolera bwerere era President Yoweri Kaguta Museveni yakijjawo naye okujjako Muzeeyi Museveni bye twagala okubuulira nga ffe abakulembeze b'abasuubuzi ab'omu butale tukulopera nti KCC yazzaawo omusolo direct dues. Kitegerekese nti olunaku olw'enkya ekibiina kya FUTA ekikulemberwa John Kabanda kitegese ensisinkano y'abasuubuzi nga bagamba nti egenda kwetabwamu bonna abakolera mu butale mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala era nti waliwo abakulembeze omuli ne Ssaabaminisita minisita wa Kampala n'abalala abasuubirwa okwetaba mu nsisinkano eyo okugonjoola ebizibu ebiruma abasuubuzi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Gavumenti kigikakatako ebitundu 10 ku buli 10 okulondoola ebyenjigiriza nga munnamateeka senke ezisalibwa nnyonnyola. Amasomo galimu mitwe ki kigenda okusomesebwa bino babisoma ku ddaala ki era gavumenti evunaanyizibwa n'okulondoola oba okukebera ku bifo ebisomesebwamu byonna biri mu mateeka okukebera ku baana era n'okukangavvula abakozi mu bifo bino ebyenjigiriza okakasa nti nno kwegamba bakola kyabawandiisa tebadda mu birala. Ssentebe w'eggombolola Bugaya mu bizinga by'Ebuvuma Sserwanja John Baptist Jodolo alabudde okufaafagana n'abasomesa mu masomero ga gavumenti mu kitundu ky'atwala baalumiriza okwebulankanya ku mirimu kyagamba nti kikosezza nnyo ebyenjigiriza mu bizinga ebyo. Ssentebe ono ayagala abavunaanyizibwa ku byenjigiriza batandikewo enkola ey'okuwanduukululanga abasomesa ku lukalala lwabo abalina okukolera amasomero ga gavumenti nga babalanga okwebulankanya ku mirimu saako okusala emisaala gyabwe babeere ekyokulabirako eri abalala. Bw'abadde asisinkanye abazadde n'abayizi ku ssomero erya Buyuba Church of Uganda mu ggombolola y'e Bugaya yeemulugunyiza olw'abasomesa abadduka abasuulawo omulimu gwabwe ate ne bakola emirimu emirala kyagamba nti bano bafiiriza nnyo gavumenti. Tulina abasomesa nga wano n'awalala nabagamba najja olwaleero najja ku mmanyi n'asomesa olwokubiri ate ku lwokubiri kusangusangu n'asimbula ne namugongo nja kumala mwezi era abo njakala kuba nti olwakubalero eddoboozi waliwulira obanga okyali wano olwaleero genda nabo obanga wasala eddoboozi nokakamba tusigala nti batwala abalala baagale obanga yensonga bake kupeeroolo
bagende bakole ebirala okusinga okugamba nti jakuba kwala ekiri naye bakole bwe bati. Omumyuka asooka owambuubi ow'essaza Buvuma Kiberu Henry asabye abakulembeze mu gavumenti okwongera okukolera awamu n'abekikwatako okutumbula ebyenjigiriza mu bizinga. Fera tukwasize wamu tulabe nga tutumbula ebyenjigiriza. Ssaabasajja Kabaka alwana era akwasizzaako abantu okulaba ebyenjigiriza nga bitambula bulungi. Era n'olwaleero Ssaabasajja Kabaka yasiimye buli ssaza n'aliwo essomero lya Nassali kulaba nga ebyenjigiriza biviira ddala wansi nga biri ku mutindo ogusaanidde. Naye tetusobola kukkiriza, tetusobola kukuza byanjigiriza ng'ate abalina okuyambako ku bayizi abo ng'ate bo tebakola buvunaanyizibwa bwabwe. Y'ensonga lwaki oluusi tukambuwalamuuko. Ye omubaka wa Buvuma Robert Migadde Ndugwa ategeezezza nti abazadde n'abayizi bangi mu bizinga tebannatwala nsonga ya kusoma nga nkulu nga wakyaliwo obwetaavu okubabangula ku bukulu bw'okusoma. Buli mwaka tufunengayo olunaku abaana bano bakuŋŋaana awantu wamusaabe situsomero kusomereye bonna sebe kyamani toba kugombola nti lunaku olwo lubeera olunaku lw'abaana abayizi mu kasomero tujje n'abantu abali inspiration abasobola okwogerako gye bali obaoli awo kolulinaye n'abazadde mu kye tuyita bazadde babagulira abaana n'omuzadde alaba ku bantu abulaka nti ddala kituufu okusoma ate kituufu kusomesa omwana. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Violet Kwagala alabudde ku bulabe obw'okuwa abaana abalwadde ssenyiga eddagala nga tebasoose kwebuuza ku basawo. Abamu bakozesa Piriton. Piriton aleetera omwana okubeera drowsy, ogwamu amaanyi n'aba n'ekamunguluze n'ayeebaka n'agonda. Akola naye you must be aware of the side effects ezo. Era naye akola kuggyawo symptoms nga zinjogeddeko okulukuta eminyira ne gikendeera, egibadde gikutte munda ne gita, amaaso okulukuta amaziga, symptoms ezo. Waliwo n'abakozesa Loratadine mu baana. Oli n'omubuuza omwana ssenyiga amuludde, n'akugamba omwana ssenyiga amuluddeko nti obadde omuwaaki nti Loratadine, naye ng'omwana gw'abadde awa Loratadine wa mwaka gumu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Essegu ku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Timu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa badminton ewangudde emidaali 3 nga gyonna gya kikomo mu mpaka eza All African Badminton Championships ezibadde ziyindira mu kibuga Douala ekya Cameroon. Uganda mu mpaka zino yakiikiriddwa ttiimu y'abazannyi 8 okubadde abakazi 4 n'abasajja 4 ng'eno ebadde etendekebwa Ivan Kalimonda, Husina Kobugabe ne Fadila Shamika buli omu awangudde omudaali ogw'ekikomo mu muteeko ogw'empaka eza singles. Mu ngeri y'emu abazannyi Tracy Naluwoza ne Fadila Shamika bawangudde omudaali ogw'ekikomo mu muteeko ogw'empaka eza ddaboozi ekyongedde essuubi mu muzannyo guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Akulira oludda oluvuganya gavumenti e Singapore Pritamo Singh asingisiddwa omusango ogw'okulimbalimba paalamenti bwe yawaayo obubaka obutakwatagana. Ono kooti emusalidde okusasula $7 mu za Uganda bukadde 25 nga bamulanga okuwa obujulizi obufu eri paalamenti naddala ku byali bimubuuziddwa ku mubaka ava mu kibiina kye Risa Khan bwe baali bamulumiriza nti asusse okumukijjanya.
akwira oluvuganya gavumenti ono Peter Musingi Parliament yamuyita okubaako byanyonyola ku ngeri gy'ayisaamu ababaka wabula bwe yatuuka eyo yabalimba abakulu bwe baatandika okunoonyereza ne bakizuula nti byabadde abawa bya bulimba okusinziira ku byayogerwa ababaka mu Paalamenti. Kaakano ono asaliddwa okusasulwa $7 era nga kkooti etegeezezza nti singa anaaba alemereddwa